zimbire mama wange ennyumba nfune ewaffe nga we ngamba wano tewali kuvaawo tewali abanjaawo tewali ki wano waffe. Life obulamu kyeki kibuuzo ekibuuzibwa buli muntu wafiirwa omuntu we. Fiiko oyo gw'olaba omwana omunaka tanazimba yadde akaluumu yazimbira dda kitaawe nange yange egenda kuggwa. Bye bimu ku bigambo ebibadde byogerebwanga omukyala Jacqueline Nasimbwa buli lwabadde ng'afuna omukisa okuba ng'ayogerako eri abantu nga tabyogera mu mbeera ya kwenyumya nga tabyogera mu mbeera ya kweraga oba okuvimbira kw'abo ababa bamwetoolodde wabula nga bigambo byayogera okulaga okwenyumiriza okw'ekika ekyawaggulu kwabadde mu mutabani we mwana mulenzi amanyiddwa nga Shafiku Walukaga. Bano benjogerako njogera ku maama wa Fameica Shafiku Walukaga lyerikola ku lw'omukaaga ate nga maama erinnya eribadde limumanyiddwako oba erinnya erirye yabadde maama Jacqueline Nasimbwa. Kyannaku nnyo nnyini ddala nti ebigambo ebyo maama byabadde ng'ayogeranga Fameica n'afuna essanyu n'okuba nti yeeyongera amaanyi n'ekibuli okwongera okukola n'okutakabana okulaba nti famire gy'azaalwa esigala nga nnungi wamu ne famire gy'alina emwegaseeko ey'obulamu wano nawali. Enkya y'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 27 Desemba omwaka 2025 amaziga g'olaba mu kifaananyi gaali ga maama ng'agakaaba ku lw'essanyu olwa mutabani we ekivulu kye yali akoze Fameica wabula gye buli eno maama yandibanga gyali akaaba maziga ag'okubeera nti ate mutabani we amulese ku nsi watagenda funira mukwano ogwa maama nate. Akatambi oba obutambi bw'olaba bwe bw'embeera eri live oba embeera nga bweri eddakiika eno wendicodingidde emboozi eno ziri ssaawa 6:45 ez'ettuntu lya leero. So obutambi obwo buviira ddala wali ku ddwaliro ekibuli eddwaliro erimanyiddwa nga Kibuli Muslim Hospital. Maama wa Fameica wabadde nga alwanagana n'obulwadde oba n'obugonvugonvu wabula we tutukidde enkya y'olunaku olwaleero Mukama bw'atyo maama n'amuyita. Njagala tunuuliremuko gye buvuddeko engeri Fameica gy'azze ayogeranga ku maama we ate era mukadde ke kamu n'engeri maama wa Fameica gy'azze ayogeranga ku mutabani we nga mazima ddala olaba nti omukwano ogwa maama n'omwana gubaddewo nnyo nnyini ddala. Kati ze okutandika okukola okugamba nayagalanga nnyo sooke obangule zimbire mama wange ennyumba nfune ewaffe nga we ngamba wano tewali kuvaawo tewali abanjaawo tewali ki wano waffe. Yali golo yange namba 1 nga nfunye ku ssente. Njagala nkola amaka nga we maama wange. Yes. Ku nsonga lwaki Fameica ebbanga lyonna yagadde nga nnyo okukyusa obulamu bwa maama we abadde ng'akubyamu tooki n'okujjukira eyo gye baava emirimu maama gye yakolanga okulaba nti bano bayimirirawo ne famire okubanga egenda mu maaso. Okuze olaba akola mulimu ki? Kweyiya sijja kugamba nti guno koze ngoye ebikujino bikola bwebityo byakweyiya. Nsonga lwaki Fameica ayagadde nga nnyo maama n'okulaba nti akyusa obulamu bwe wakati nga obulamu bwa Fameica ebyaddala butandise okubanga bukyuka n'okubeera nga omuziki gutandise okwatayo ne Fameica okubanga akola ebivulu. Maama yabadde number 1 fan wa mutabani we. In fact maama Fameica ono mutabani we Rumunya mugamba nti maama ensimbi njiteeka mu kuzimba kariya. Kati ne maama ebbanga lyonna atambudde ng'agamba abantu ti mutabani wange we mulaba talina kasimbi temumunyenya nnyo tukyali mu kuzimba kariya. Era maama abadde yeenyigira nnyo mu kuzimba kariya eno. Mugamba baŋŋamba sente zonna ozimalira mu kuyimba
Kyekigenda mu maaso nangamba mami nina okuzimba kaliya. Omwana wange nangamba alina okuzimba kaliya. That's why we are here. Tuli mu kuzimba kaliya. Mwagazimba kaliya mutya? No, omwana waffe alina okutuuka w'ayagala. Tannatuuka. Byadda nzimbidde amayumba, byadda ngulidde amataka, naye tannatuuka w'alina kutuuka. Amannya gwani? Nze amanya bamuyita Jacqueline Nasimbwa. Fiki mwana wa Alibwa mukazi. Fiki mwana wange yasooka, amuddako wakubiri nina abaana aba. Bonna balenzi bali babiri era batambula aba. Ky'oba olaba muganda we bamuyita mwana we, naye nga mwana wange yamuddako. Ddala Fameica afiiriddwa omuzadde, afiiriddwa maama ate era mukwano gwe. Mama Fameica ebbanga lyonna abaddenga ne mutabani we waabanga tamugambye kikyayitamu, ye maama abaddenga akiwulira, era mukadde ke ka maama ono abaddenga alaga essanyu ery'ekika ekya waggulu, era nga buli kadde maama yagamba musanyufu nnyo olw'ekyo mutabani we kyali, newankubadde ng'omutabani ye abaddenga alaga maama nti olugendo lutandika butandisi, gye tulaga ate yo wawanvu okukira wano ne we tuli. No, myself I'm happy. Yeah, I'm happy for my son. Kubanga omwana wange struggling nze nnyo. I swear, sometime nsirika. Naye nga manyi kyayitamu. Bulumi na maziga na maanyi. obulumi nga buvaawa? Nze waliwo lwaŋŋamba mami nakamala ennaku bbiri seebaka. No, waliwo lwogenda ewuwe ng'ogenda omubuuzaako nagamba mami I can't talk to you. It's almost 2 days. I'm sleeping. Mbadde seebaka, mbadde sikola. Omwana wange ze kisinga okunnuma mu buyimbi bwe, omwana wange teyeebaka. Lwaki teyeebaka? Asula atunula lwakuyimba. Wakati nga n'amawulire agayinza okuttata n'erinnya lya Fameica gabadde nga gatambula, bingi nga byogerwa ku mwana mulenzi Fameica wano na wali, wabula ebbanga lyonna maama ayimiridde nga ku magulu ge okulaba nti alwanirira mutabani we n'obutakkiriza bigambo kutambula. Mukadde ke kamu Fameica yalina ekirooto ekyokuba nti azimbira maama we ennyumba. Ekyo nakyo maama abadde nga akyogera lunye ti omutabani teyasooka na kubanga azimbira ye, yasooka ku taata ate era ne ku maama n'akola bw'atyo. Nti nno Fiki akulabirira emabekako taata we yavaayo ne baganda be nga bagamba tabalaba. Ebyataata wa Fiki mulina bibuuza nze, naye bw'oba obiwulidde mu mawulire tebiba bituufu. Anti yagamba tabalaba. Fiki oyo gw'olaba omwana omunaka tanazimba yadde akaluumu, yazimbira dda kitaawe. Nange eyange egenda kuggwa ate nga tevudde mu kuyimba, yangulira ettaka nga tanakola kyoyawa, amaliriza ennyumba nga tanakola sheeno. Ennyumba eyange egenda kuggwa era mugenda kujja, era mulina okujja. So bino bye bamwogerwako bonna bawayiriza Fiki. Wayiriza Fiki maama abadde takkiriza muntu kwogera kikyamu ku mutabani, era ng'abisambajja n'okuba nti abigaana. Akatambi ako koolaba maama teyali mu maziga nti bizibu byali bimutuuseeko, nedda. Just olunaku Fameica lwe yakola show nejjuza neebooga neeyitako, maama we yali atudde yatandika okukuba obufaananyi n'okwefumiintiriza olugendo lwe yali atambudde n'omutabani, okubeera nti omutabani yali atuuse ku ssa erikuŋŋaanya namungi w'omuntu ono yenna. Amaziga gatandika okumuyitamu, era bw'atyo ne omutabani n'asembera ewaali maama n'amuwa hug, namugamba nti maama wolan, obuwanguzi tubutuuseeko.
kye twasabirira ebbanga, kye twalindirira oba kye twayagala ddala bino by'ebirooto bifuuse reality. Eyo yali show ya Fake Fameica gye buvuddeko. Bwemuba nga mujjukira bulungi era abazze batambula naye. Fake Fameica ebbanga lyonna buli wabadde abeeranga ne maama we nga ddala ddirayo n'afuukira ddala omwana. Era abadde nga yeetoowaza nnyo ewali mami. Omusajja abeera very humble. Era abamumanyi nga bad boy ene ebbali naki. Wali buli wabadde atuuka ng'ewali maama ebyo nga tebibaawo. Era maama naye nga akatwalanga ka baby ke akatereeza obuviiri buli we baba batudde. N'okuba nti amuzzaza n'okumuddaabiriza ng'omutabani. Wabula naku z'omwezi 27 Desemba lunaku olugenda okubeera olw'entiisa, olunaku olugenda okubeera olw'obulumi, olunaku olugenda okuba nga lujjudde amaziga eri Fake Fameica, mutoowe oba baganda be ne famire yonna. Olw'ensonga nti obuseera obulungi buno bwonna Fake Fameica bw'abadde afunanga ne maama bye bigenda okufuuka ebijjukizo ebinaatambuliranga mu mutima gwe, okumwongera okumugumya, ate era mukadde kamu ennaku ezimu okumuleetera okumenyeka n'okuwulira obulumi nga busaasaana omubiri. Maama wa Fake Fameica olunaku olwaleero afudde mu bulamu bw'ensi eno. Abadde maama amaze emyezi nga giijo ng'asumbuyizibwa nnyo mu bulamu, era kipayopayo kkakana ng'alina kuba nti atwalibwa mu ddwaliro. Kigambibwa nti bwe baamutwalira ekibuli embeera yali etabukidde ddala, wabula obulamu bugenze nga bukkakkana n'okuttattanira ddala oba okuba nga bukeewa paka wavudde mulamu bw'ensi eno. Leero ndabyeko ba celebrities ab'enjawulo abatandise okuba nti baweereza Fake Fameica obubaka obukubagiza. Ndabyeko Patrick Salvador Ideringi agambye nti oh dear Lord, this is really sad. May God comfort my guy during this very tough and painful period. My deepest condolences, Fake Fameica. May God grant your mom eternal life. Nga Salvador agamba nti kino kyannaku nnyo nnyini ddala. Asaba Mukama asobole okubudaabuda Fake Fameica naddala mu kaseera nga kano kayitamu, nayongera okuba nti amuweereza essaala naddala mu kiseera nga kino. In fact abamu ku bantu ababadde ku ddwaliro, Kalukasiita abaddewo. Yes, Kalukasiita mulabyeko abaddewo naddala mu kaseera embeera weesinze okuba nti etabukira. Bantu abalala ndabyeko nga baweereza Fake Fameica obubaka. Ndabyeko mwana mulenzi oyo presenter amanyiddwa nga Alpha Times. Mulabyeko naye nga aweereza Fake Fameica obubaka obukubagiza. Era n'agamba nti may her soul rest in peace, maama wa Fake Fameica. So ebintu birabise bubi oba byazze bubi. Twongera okuba nga tusabira mwana mulenzi Fake Fameica naddala akaseera kano kayitamu si kaseera kangu. Maama Jacqueline Nasimbwa ennaku z'omwezi 27 Desemba 2025 bw'ayabulidde obulamu obw'ensi eno. Bw'obanga olina obubaka obukubagiza oba obubaka bwonna bw'oweereza Fake Fameica naddala mu kaseera nga kano, sobola okuba nti obuteeka mu comment section wansi awo, n'okubeera nti omuntu amanyi omukwano gwa maama naddala mu kaseera nga kano bintu si birungi n'akamu. So heartbroken hearing about the loss of your mom. In fact Fake Fameica mulabyeko awandiise awo ng'agamba nti omuntu bwe batobye era gw'abadde ayagala okuba nti akyusiza obulamu, wabula ate tekisobose nnyo, bw'atyo Mukama n'amutwala. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka
balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.